baana mmwe muleme buntu bulamu bwange kubutwala for granted. This time I'll cease to be the other calm papa, mbere businessman. Temugenda kuonona business z'abantu kuba nkitegeera nti mulina ne gye mwavudde era mu business yo mutwali mwatandikidde eyo ne mutandikira eyo nabudde wa mwatandikidde wa mwamirule ne muvaayo ne mujjanga mwegoberera mujja mu bantu ffe abantu ababeera mu wano bantu babuvunaanyizibwa ababeera ku Papa Sport. Export TV to the world. Omuyimbi Papa Mesach Semakula owa Papa Sport avuddeyo n'akangula ku ddoboozi oluvannyuma lw'ekyo kye yayise nti mulabika mumujooga lwa buntu bulamu. Papa Mesach Semakula okuvaayo okubaako kyayogera oba okambwalamuko kyavudde ku mbeera ya mwana muwala Grace Kani ne Kididi okulwanira ku Papa Sport. Oli ku Export TV nga tuli ku YouTube, Facebook, Instagram ne Twitter. Ogenda kukola ekintu kimu subscribe nga gwabadde tannaba, then bw'omala otekeko ka subscription bell kagenda kuyambako buli video enajja obenga ogifuna malidaadi sana. Amanyi omwana soda abe wali atudde alondoola ensonga nga bwe zigenda mu maaso. Tuli ne bakadde baffe abasalamu furniture abeekwate ku bibajje aba El Shaddai Money Service International batambuza akasente. Okitegedde commentinga era olaikinge mukola gya ttendo abasharinga video mbagala nnyo era ndi musiimu. Grace Kani yazaala omwana n'afuuka ekintu ekirala mu mawulire. Olwamuzaala n'atugamba nti Prince Oma ye yali taata w'omwana. Prince Oma mu kusooka n'avaayo n'awakana nti omwana oba oli awo si wowe. Naye gye buvuddeko twalaba nga bazzeemu pepe ya bulala nga Prince Oma afanya ate ku mwana. Kididi naye yavaayo n'atandikawo olutalo sematalo ng'agamba omwana we era ng'agamba Grace Kani amuwe omwana we. Wabaddewo olutalo kafuumulankete bwe balwanidde ku Papa Sport ekyavuddeko abakasitoma ba Papas okufunamu okwennyamira n'okufunamu muli eri ekkonda nga bagamba yiyi ekifo ekibadde eky'emirembe kifuuka kiti eky'eŋŋumi. Jjukirako emabegakaawo Nobert Events yavaayo ne balwanirawo ne Alien Skin. So ne Kididi balwaniddewo ekintu ekitaasanyusiza Papa n'avaayo n'ayogera n'agamba nkooye. Ye yaziise Stunt kuba yabuuzizza mutandika muti okulwana nga ne kamera ziri standby. Papa yagambye nkooyedde ddala siddamu kulaba oba si kyo security egenda kweyongera mu maaso. Ngenda kuwa video eno olabe Papa ng'akangudde ku ddoboozi takikolangako simulabangako naye olaba yakikoze oba oli awo waliwo ensonga erimu eggumba lwaki yagize eki. Nga bw'olaba likinga ate nga bw'osharinga embeera etambule malidaadi sana. Basebo ne bannyabo mugyebale erinnya Mesach Semakula okwawukanako nga bulijjo olwaleero nzize nga ndi mu ngeri erimu okwetonda okw'amaanyi okuviira ddala management ya Papa Sport olw'ebyo obuvidiyo bwafulumye awo nga bulimu ebintu ebitagasa era ebitalina kyebitegeeza ebitalina makulu. Tubeetondera era nga twagala okubategeeza nti osi enteekateeka ya Papa Sport era bakastomers ababeerawo bulijjo mukimanyi wano giba mirembe na respect byebisooka na service ennungi. Naye nga bw'omanyi nti nno abantu balina ebigendererwa byabwe bingi, abaana balina omuzannyo mungi, naye nzize olwaleero okwagala okubategeeza nti okusookera ddala bakastomers ba Papa Sport tusaba kutusonyiwa, tekigenda kuddamu kubaawo. Ate nga ntwala n'okulabula eri baana mmwe muleme buntu bulamu bwange kubutwala for granted. This time I'll cease to be the other calm papa, mbere businessman. Temugenda kuonona business z'abantu kuba nkitegeera nti mulina ne gye mwavudde era mu business yo mutwali mwatandikidde eyo ne mutandikira eyo nabudde wa mwatandikidde wa mwamirule ne muvaayo ne mujjanga mwegoberera mujja mu bantu ffe abantu ababeera mu wano bantu babuvunaanyizibwa ababeera ku Papa Sport bava mu business zaabwe ne bajja wano. Abantu abasinga okulya wano emmere ku Papa Sport 90% si bayimbi, bantu babuvunaanyizibwa bava mu offices zaabwe ne baparking emmotoka zaabwe ez'ebbeeyi nga bamanyi nti wano waliwo safe, nga manyi nti n'essimu tejja kubula.
bwe munaatandika okuleeta katemba oyo nze simanyi bigendererwa byammwe. This is my retirement. Mwe mwabamu mukyali bato muyinayo emyaka egigenda okukola ebirala temwonna bizinesi yange. Njagala okole ekyo ky'olina okukola ngozo. Bwe mba mwagala kulwana mugende mu luguudo mulwane, naye mujje stunts zammwe mu bizinesi z'abantu. Ne mujja ne mutandika n'oli otandika nga ne kamera weeri. Meaning, do you intend to do that? Munoonya content. My friend, nsobola okufuna content nga sonoonye business ya muntu oba nga nkoze ekintu ekirala ekirungi. So if you were to come at Papa's Sport, you have to do the do's of Papa's Sport. Neetondera abawagizi baffe tekikyaddamu kubeerawo, tugenda kwongeramu security, tugenda kwongeramu okubeera serious okusinga nga bwe kibadde. Tusaasiddwa nnyo. Nafunye obubaka, waliwo omwami bambi yawandiise nga concerned customer. Obubaka obwo bwantuuseeko mukama wange sikumanyi naye buntuuseeko. N'abo bonna abankubidde essimu mu wakati mu kulumirirwa. I'm so much humbled. Era kinsonga lwaki nvuddeyo tekikyaddamu kubaawo. Tugenda kulwana tulabe nga tukijjawo. Mukama abakuume. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Naye akugobye wano. Nze just abakazi olina okubaleka omukazi omuleka kuba kati omuwala kati nonene mwana wuli ajja ate bimukwatirira isagala tetuddemu tube nga byakalo mwana kike twagala tugererewo mwana bona bafulume oya fulume bali mukono bafulume mugenza mutya embeera bwetyo ogirabye bwetambudde maliraadi sana. Omuyimbi Grace Khan yavuddeyo n'ateeka obubaka obw'okwetonda ku mukutu gwe ogwa Facebook ng'agezaako okwetondera Papa Mesach Semakula amusonyiwe ku mbeera eyabaddewo. Era ng'oyagala okulaba ku bubaka obwo sifunye mukisa gubukuteerawo wano, naye osobola ogenda ku Facebook n'oteekamu Grace Khan n'olaba obubaka bwe oba omuzingo ogw'okwetonda gwe yawandiise eri Papa Mesach. So endowooza we kya bugagga nnyo era eba nkulu. Genda mu comment section teekawo embeera eno y'abayimbi okulwanalwana n'okulwanira mu bizinesi z'abantu. Gwe nga gwe Munnayuganda oyinza kukyogerako otya. Amanya mbadde omwana soda en Export TV, commentinga, sharinga. Mukama Katonda omulungi akunkumira akunjagalire ate akumpeere by'osinga okwagala. Tusinkane mu vidiyo eziddako, nnyingi zikyajja ennyuvu. Just gwe weesibe wano wennyini tovaawo ku lwa Katonda n'ensi yattu Uganda. Export TV to the world.